أحصي يا الله المبدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نشكره سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وكفى بها من النعم، ونشكره على نعمة الصحة ونعمة الفراغ. الحمد لله الذي هدانا لهذا نعمة الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الذي من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار. ثم أصلي على خير الخلق متم محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، إمام القبلتين جد الحسن وحسين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Omulabi wassalam television, omulabi wassalam charity, bakama baffe mikwano gyaffe abatugoberera ku lutimbe luno olulungi, olutimbe olukyasinza okusabula eddiini y'obusiraamu n'okugiweereza wano mu ggwanga lyattu Uganda. Tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala atukumire obuweereza, Mungu subhanahu wa ta'ala atukumire bakama baffe, atukumire abawalimu abatuusaako ebigambo bya Mungu subhanahu wa ta'ala. Nenga okusingira ddala kkiriza neebaze ggwe omulabi wa Salamu TV atakoowa, nobanga gwe waliwo abagamba nti tokyusa kisitensani kyange ekya Salamu Television okuva ku makya paka olweggulo nabanga ku Salamu TV tavaako, ate gwe nga tikyokola kyamaanyi nnyo. Kkiriza ntandike n'okwebaza Allah eri abo bawadde ni'ima ez'enjawulo olunaku olwali, ne babanga Allah bawadde ebyengeri eby'enjawulo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bawadde ebirungi mu wiiki eno, bawadde ebirungi mu mwezi guno, bawadde ebirungi mu lunaku olwaleero, Allah bongere ebirungi. Ate ne tunakuwala wamu n'oyenna Allah subhanahu wa ta'ala gwagezeseza n'ebizibu ebyenjawulo, n'ayita mu bizibu ebyenjawulo mu wiiki eno, oba ebizibu ebyenjawulo mu mwezi guno, oba ebizibu ebyenjawulo mu lunaku olwaliwo, naye tukugamba nti ebyo byonna Allah bikyusaamu, naye oluvannyuma lw'okuba nti akuwadde ebizibu ebyenjawulo, ate obwangu bugenda kubeera ng'ojja, ate Allah agenda kuta osiime. N'olwekyo olunaku olwaleero tubeebaza mbeera Sheikh Shakibu Ssekimwanyi omulangira w'ebukoto, mbeera nzigusse ku mayungo gaffe gano okuba nitukutuusaako ebigambo bya Mungu subhanahu wa ta'ala, ate mu programu yaffe eno era mwennyini mwe tubeera nga tukola ensonga ennene, ensonga ey'okukwata mu nsawo ne tusaddaaka. Twebaza nnyo abatulaba, ate ne mubanga temulinze bigambo bingi, gwe n'omanya nti olina ekyokukola ku ssimu yo wa Airtel merchant code ebeerako ku TV awo, era nga tetunaba kusoma iri mu nsaba mutwanirize, nga sinabanjulira na muwalimu gwe nnina olwali mu studio nsaba mutwanirize ng'enkola yaffe olwaleero hajja tishatwa message ajja kuba zimpereza. Gwe ali ku Airtel tulina wano abantu nga tebalinda kusoma irimu ya jahannama khalidina fiha abada, nga ye bw'alaba omuwalimu ng'ali ku seti n'alaba n'ennamba eziyitingana wansi awo awa Allah we talinda kumala kumwokya jahannama na musota gwa kiwalata mu kabbuli. Wa Airtel ojja kunyiga 185 onyige star onyige mwenda onyige star, bajja kusaba merchant code yaffe owa Airtel merchant code yaffe eri 43 42 98 9. Njiddamu nti eri 43 merchant code yaffe 43 42 98 9. Ate gwe ali ku MTN ojja kunyiga star 165 star onyige 3, bajja kusaba merchant code yaffe ojja kunyiga 3 58 65 onyige hash oba kadala, awo ebyongerako okubuza mwendo gwa sente ng'oteekamu nti mitwalo 10, mwendo gwa sente mmeka nti 2, mwendo gwa sente mmeka nti 4. Agwo Mungu subhanahu wa ta'ala aganiriza, era naye mu kusasula ajja kusasula ng'era asaddaase emitwalo 4. N'olwekyo mukkirize olunaku olwaleero mbatwale wa Sheikh, naye nga tusabira Sheikh munnange omulongo wange Sheikh Abdul Aziz Bukenya Kimirante omulangira we Butambala, olunaku olwayo tali mu mbeera nnungi gwe ttera okubeera naye ku set, naye tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala
amusuuse ate amukomye ku mpewo tubeere nga tuweereza ebigambo. Ntuddemu ku lwa Sheikh Abdulaziz Bukenya Kimirante nkutumiddeko nnyo manyi nti ku Salam TV essaawa zino kwotudde weewaawo oli katunda ne juice n'eddagala nsaba Allah akusuuse ate akutukomezeewo ku sente. Olunaku olwaleero ndi ne Sheikh Walidi Khalidi Abbas Semakula Sekimwanyi. Sheikh Walidi, buuza ku balabi ba Salam Television oluvannyuma twanjula omulamwa tuweereze insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah salawatullahi alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Balamusizaako mwina abalabi ba Salam TV. TV yaffe ffenna gye tumanyi enganzi naddala eri abaisiramu ekoze omulimu gw'ettendo ogw'okuba nti eweereza eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba bakama baffe mu mulimu guno eno, tusaba Allah abeerenga abasasula ekisinga obulungi ate naffe abasiraamu esigale ng'etugasa ebbanga lyonna. Allahumma amin. N'abalabi ba Salam TV mwebale kwekuumira abo mwebalire ddala abo naddala eri omulanga abo abatakuwa ogw'okuba nti muwaayo ne mubeera nga buli kaseera ebbanga lyonna muwaayo. Tusaba Allah nammwe abeere nga abagaziyiza ensawo akantu kaleme kuggwamu. Ekyo kikulu nnyo. Amannya Walidi Khalidi Semakula Sekimwanyi okuva ebukoto ate ng'era n'ebbomba ninawo amakanda. Era abasajja b'ebbombo olunaku olwaleero njagala Salam TV mugirabe mu mbeera ey'enjawulo ate akantu muyitirize okubeera nga mukaleeta naye nga nkujjukiza gwe mukwano gwaffe omulungi atuyambako mu mbeera ey'okutuukiriza ebyetaago by'abantu Allahu subhanahu wa ta'ala batatadde mu mbeera ebyenfuna okufaananako nga gwe yagala okuyamba osobola okunyiga Airtel. Owa Airtel ojja kunyiyita ku 185 onyige star oteeke 9 onyige star 43 awo nobeera ku merchant code yaffe bajja kuuza merchant code yaffe eri 43 42 98 9. Then gwe owa MTN ojja kunyiga 165 onyige star oteeke mu 3 bajja kubuuza merchant code ya MTN eri 3 58 65. Nenga twebaza nnyo mwenna mikwano gyaffe abalungi. Ndaba mutandise okuteekako akantu mutandise adda kisatu atandise okumpa message mutandise okuteekako akantu. Twagamba nti tulina ensonga eri olwayo kwe tugenda okutambulira ne Sheikh Walid Abbas. Twagamba nti tulina ensonga ffenna tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala, tulina bye tumusaba mu bulamu bw'ensi eno naye abange lwaki Allahu subhanahu wa ta'ala tayanukula. Kubanga ekyo Sheikh Walid abantu bangi basaba Allah, teriyo ffenna asaba Allah bibi. Naye abasajja babuuza omumanyi ayitibwa Ibrahim bin Adam bamugamba nti owange maabaluna ffe tuli kuki nade okusaba tusaba naye Mungu subhanahu wa ta'ala ensonga zaffe tazikuttemu. Olunaku olwaleero ensonga zetambuliddeko tulabe abange lwaki tusaba ffenna ndowooza ekyo ekirwadde tekiri mu Uganda, tekiri mu Kenya, tekiri Pakistan, wano wonna tuyinza okubuuza ensi yonna ng'abantu bonna bwe bali bonna abantu basaba naye olwayo ani akyayinza okwewaana ng'abasajja bakulu bwe balinga. Abasajja bagamba nga nti basabye enkuba Allah n'agitonyesa nga tebannava ku musaalo. Abasajja basabanga abasajja simanyi emulembe gw'abajjajja baffe nti abo basabanga abasajja okusaba abasajja Allah tuwa abasajja kiyinza okuba nga kizze ku mulembe gw'olunaku olwali ekituufu. Naye abasajja basabanga ensonga Allah n'akuunamu stamp. Omusajja n'atukoga nti nze bwe mbasabe Allah olwaleero ani akyayinza okwewaana n'aga nti nze bwe nsaba Allah ensonga azita. Maabaluna lwaki tusaba Allah n'atatwanukula. Omumanyi Ibrahim ibn Adam yagamba nti la annakum araftumullaha. Ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala tayanukula nsonga zaffe naye ng'okumusaba tumusaba agamba nti la annakum araftumullah. Abantu bategeera Mukama Katonda nene bagamba nti falam tattakuhu. Okumutya tekikoze eki tekimala. Sheikh Walid ensonga oziraba otya li annakum araftumullah. Allah Ibrahim yabawa ensonga nti mutegedde Allah ne falam tattakuhu muganye okumutya ye naga nti ekyo kirabika Allah yensonga lwaki takola ki
tabanukula tatwanukula ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala naam tatwanukula. So n'olwekyo omulabi wa Salam Television olunaku lwo niwo banga ekyo kyojje ku TV olunaku olwaliwo bwobanga Allah akyalina ni'ima zakuwadde nobanga fenna abantu tumanyi Allah gyali Katonda gyali naye ekinyusi we kiri falamu tattakuhu awo tukyaganye tukyaganye Mungu subhanahu wa ta'ala tagenda kutwanukula duwa zaffe naleeta ensonga ey'okubiri n'agamba nti li annakum araftumu rasulu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti falamu tattabi'u sunnatahu mwina abantu mutegedde rasulu mutume mwina mumanyi mutume Muhammad twagala mutume bamwogera ku mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okyamuka abamu bamutegeera waliwo ettaali naye falamu tattabi'u sunnata ensonga bweri bwe tutagoberedde sunna za mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abanga Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nno kigenda kutuleetera okuba tekola ki tatwanukula Allah tatwanukula naam kumwani abatidde Allah olunaku olwaleero ng'abantu Allah omuntu ayimira mu meeting y'omukulu n'agamba nti mugjeeko endongo tusooke tusaale ate tusaale ku budget yagundi kakati tobeera mu gundi mu meeting z'embaga oli n'agamba nti emikolo ku mukolo nti endongo temujogerako seeka ate guba mukolo guba guganye awatali ndongo eyo yafuuka sunna tokiraba teri mukolo Uganda nga gwambaga kujja nga gwa mutabuliki mutabuliki yakyalinamu ensonga naye teri mukolo gosobola kuyita gwambaga nga tegubaddeeko ndongo seeka ogwo teguba mukolo oli n'agamba nti embaga mugikole ki endongo mugikole ki era abageze ku mbaga nga tekuli ndongo baga nti tetwategedde oba kyabadde ki bintu tebyavuddeyo bulungi kyabuzeemu Allah naye nga kikolebwa wano era naye oba okikoze obeera musajja n'olwekyo ebyo byonna biraga nti ebintu ebya Mungu subhanahu wa ta'ala tetubitidde teri yabuuza nakubuuza nti abange tugenda naye amahale ate nga gegabeera gakola ebintu ng'ebyo kikulaga levo y'okutya Allah kwe tukoze eki nti mu mukolo gwonna ekibeera ekizito mu byo mahale naye teri yabuuza nti abaye tugenda naye amahale gali gatya abantu ne batuuka mu ddiiro n'atuuka okuswaliramu nti ani alina ebbiri awo ne basondera awo ebbiri ani alina ebbiri ani alina omutwala nti kikyo omukyala asabye amahale yege endongo yo bagikiriyalinze endongo bagikiriyalinze tyadijje musooke mu maliriza waliwo n'omu yagenda n'atuulira mu ddiiro ly'abandi n'afukamira omu owulidde jjukira baali ekireesa amahale gino tugamba nti ihtiraman li insaniyatu almarwa kigambo kituufu ekireesa amahale kugulumiza kitiibwa kya mukazi naye era bwe bawoleeta omuzindalo ne bagutunuza mu musajja mukulu ne bamugamba nti jamaa nti akakyala ne kasaba amahale basindika agasaba ti obuuze meka ne kasaba emitwalo mitwalo 5 ne bakwasa omuzindalo haji ne bagamba nti haji omusajja asabye omukyala asabye emitwalo 5 naye ng'emmotoka ezizze zinyirira zikola zitya ennyingi mpitirivu abasajja bambadde banekanekanzu ddala gwe bagambye nti ihtirama insaniyatu almar'a amahale tugawaggulumiza mukyala bamukwasa omuzindalo musajja mukulu n'ekiyuni kye n'agamba nti wallahi emitwalo 5 sigalina owulidde seeka badde mmanyi nti ku mahale gano nga temunnagenda omwami n'omukyala muba musobola basooka kuteesa tokiraba nti nkole ntya ateesa nkujjira n'obugayaavu bwali buyitirivu kaadi amugamba bamugamba nti kale nti ekyo fayini 5 togalina otuwa mmeka n'agamba nti emitwalo 5 ne bagira omuzina n'agamba nti mpa emitwalo 5 mu lujjudde lw'abantu bonna balinze kuwulira kitiibwa kya mukyala ne bamugamba nti kale tuweezo n'agira ati mukiwalata n'agamba nti ate nazo sizirina kakati awo yokugulumiza mukyala mukyo oba ogulumiza ki n'olwekyo tatidde Allah totidde Allah subhanahu wa ta'ala naye ate oyo oyinza okumusanga nga ku ndongo n'ensonga endala zonna akola ki abeera n'amaanyi so n'olwekyo bwobanga oyagala Mungu subhanahu wa ta'ala ayanukule ensonga zo
oyina okumutya attaqwa tuleme bulema kumumanya nti abantu abasinga bamanyi bumanya nene kikomaawo seko okutya Allah kuno bw'ogamba nti okutya Allah tumutya ayanukule edduwa awuliriza owa salaamu ayinza obutategeera bulungi okutya Allah kuno kwe kuliwa kwe tugamba nti omuntu watya Allah mu mbeera bw'ati ateekwa buteekwa kwanukula bw'asaba Allah. takuwa za ngeri nyingi. Naam. Takuwa za ngeri nyingi. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yatugaa nti attaqwa huna yagaa nti okutya Allah kuli muno. Naam. Allah nabanga yatusaasira abakutugaa nti attaqwa hahuna nasonga bwati ku mutwe ne abakusonga ku mutwe ku magezi andi abamu bali nti nabbi yakola bwati awo nawo ne wajjira ubida ani banti enkofiira ali ategeeza enkofiira lwaki togirina kakati gwe omuzeeyo omunali nsaaza eyo omaliriza okusaaza tuli mu saati zaffe zino ez'ekibubuka n'empale tola salaamu awo tugira tumala azikaali nga mpita nali manyi tikangaye nti nvubuka webale kusoma Kulaani nangati banamu eddiini eno mugitegeera mutya nangati teri swala nga imaamu tayambadde enkofiira teriyo nagisazaamu yagisazaamu nangati mmwe tubakuba ku mirembe gyaffe giri egy'abasajja abakulu guwali badde tolina muzikiti gw'osazaamu. Allahu akbar. Nangati tolina kanzu tolina jubba n'enkofiira tokola tola nti nabbi yatuyamba era yakuyita kuzanyira mu swala. Nabbi yatuyamba kakati oyo wa imani bwetyo olowooza abakusonga busonzi ne atakuwa hahuna ne bwe yali wadde yasonga bwati olowooza abantu baalitegedde ki baalitegedde empale abakubanga yasonga bati bansi nati atakuwa hahuna ate ne wajjayo ne hadithi endala ize kati ebyo byonna takuwa eri luddawa eri mu kifuba ebino byonna bino zino zonna athar kabonero obujesti obubonero obulabikira ku musiraamu alabika musiraamu naye okutya Mukama Katonda kuli luddawa kuli mu kifuba era kuno ku TV njagala okutegeeza nti waliwo abaddu ba Allah n'abazaana ba Allah ayinza okuba nga teyeebikkirira naye nga ye Shamimu nga kwali ku TV. In fact ono Shamimu alabika yono mukwano gwange ndabyeko erinnya lye kuki mu message eziweereza Shamimu naye omulabyeko. Naam. Oyinza okumusanga kiri awo bambi tekyebikkirira nnyo naye nga wallahi kiina Katonda wakyo mu kifuba era nga bwe katali girya Mungu subhanahu wa ta'ala nga bwazaagaba nga n'ekyengere kya imaani ajja kukola ki ajja kukimuwa akole ki. So okutya Mungu subhanahu wa ta'ala keku olidde wamma wiiki eno twalaba ku oba wiiki ewedde omuvubuka oba yensi bwe bamugamba asome edduwa ng'alina omukulembeze wa nuupu n'asimbula Al-Fatiha naye ng'ekifaananyi tosobola kimukola ki tosobola kimulabamu era buli omu yatenaga ti omusajja nsi ebigambo abirina Al-Fatiha ate namanaga ti amiin. Kati tolaba ekyakola amawulire n'ekikoza amawulire ku lwaki kubanga alinamu ekigambo era abo abantu gye bali kyovula abantu Allah gye bali Allah yamanya abantu bejjamaa oyinza okulowooza nti Allah abantu bayanukula edduwa be bantu abafaanana Seeka Ssekimwanyi abambadde enkofiira abataddeko ekooti ng'enyirira ne wallahi nga Allah alina omulasita gwayanukula ali eyo naye ng'ategeera Katonda we. Seeka omusajja asibye enviiri afaananyiriza abakazi Allah agize omubiri gwonna gujjudde anti takuwa hahuna eri wano kakati nze nabanyumiza omusajja tulina omusajja gwe twali tukola naye ku mpewo ezimu naye ekisiibo ne kisembera nabanga tugenda kusiiba omwezi ogwa Ramadani n'omulaba nga ali bazadi okumanya nti banaye tugenda kusiiba n'enviiri zange zino nkoze ntya ng'atidde okusiiba kakati oyo amanu oyo toyinza mugoba muba amanu. Seko mwalimu omu twabadde ku WhatsApp ku gurupu zino ez'obusiraamu naga ati ffe the moment kasita tukulabako akabonero konna akatali ka busiraamu oyina ebiraasi oya tatu engoye tezitegerekeka ffe tukulamulirawo abo nabo balamula gye bali naye okulamula kwa Mungu subhanahu wa ta'ala naye
awo toyinza mugoba mu amanu kuba batugambye nti ne Mungu agambye nti alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sala wa mimma razaqnahum yunfiquna againde dhalika alkitabu la raiba fihi ekitabo kyeki tekiri mukubusa hudan lil muttaqin bulunga meri abakola eri abakira abatya Allah subhanahu wa ta'ala kati bwe yali abamanya n'aleeta alladhina yu'minuna bil ghaibi omuntu yenna nga akkiririza mu Allah byayogedde naye nga tabirabanga kubenga akkiriza nti gyebiri oyo mukkiriza toyinza mugoba mba amanu wa yuqimuna as-sala ayinza okubeera omulasitanze mulina ali wali ejjindi nyinza n'okumwogera erinnya ali wali bayitawo kugundi kasozi subhanallah eswala zonna zisala owulidde seka uzo etuuka netarawe akolaki asala abeera mutalawe n'omulaba nga omusajja ali mu witiri asoma atetenkanya kulani asoma n'omuswafu okusinga n'omuntu yenna gwoyinza okukolaki wa mimma razaqnahum yunfiquna ate baga nti bannange muleeta akantu oli omuvubuka aleeta akantu ali wali ekiwatule kasozi ali ku kiwatule kasozi era abakubaako alina enkola kati nze nsooka okufuna ne salaamu neddako ali kasozi awo ekiwatule buli itikafu emusangaawo oyo toyinza mugoba mubatya Mungu subhanahu wa ta'ala kati abantu ng'aba nti bwe tunaagira tujja kubazaayo seka mu aya gy'osomye ntegeddemu ebigambo bisatu eri abaddu abatya Allah kitwasoose nakyo nti Allah aganye okwanukula edduwa zaffe tetumutya naye bw'obadde osoma aya mu aya gy'osomye hudan lil muttaqina nozzaako obubonero bwabo bamukolaki abamutya balina okukkiriza mu bitalabwako kyekisooka ng'okufa ejjana ebyo byonna biri omu bil ghaibi ekyokubiri swala ekyokusatu kusaddaaka seka ekigambo kusaddaaka nga kinene nnyo seka waliyo omukkiriza ng'ayitibwa omukkiriza nga tawaayo gyali nga yagamba nti ize ebisigadde omukkiriza agambye nti wa mimma razaqnahum ako nako Mungu akaleesa olw'ensonga nti atumanyi anawe lan tanalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun temugenda kutuuka ku bukkiriza era tebeera mu kisenge kyo noga nti anze bukkiriza hatta tunfiqu mimma tuhibbun okutuusa ng'osobola okukwata ku Allah kyakuwadde kyoyagalira ddala kyosinga okwata muve ku bino yobananga abalinayo engoye enkadde ogenda ziwaani gwe kennyini tokyazambala owulidde tirokoye lwokoye hatta tunfiqu mimma tuhibbun okutuusanga nawe byoyagala byokola ki seeka obunno bwebukkiriza okusaddaaka olina kuwaayo kyolaba nti naawe bw'okiwaayo kikuluma so si kuwaayo kikoyi ate kati gwe ewa Allah oyagala birungi era Allah yewuunya omuddu asabe ebirungi n'asaba ebirungi naye nga ewa Allah yamusaba ebibeere la yakubalu illa tayiba ate la yakubalu illa tayiba takkiriza okugjako ebirungi Allah muwe ekirungi era kyova olaba wallahi era Allah tumusaba edduwa n'azaanukula olw'ensonga nti empaayo yaffe Allah akubisaamu n'atuddiza naye nga ekyakubisaamu kyekitono kubanga olw'ensonga nti naffe tuba tuwaddeyo kitono bameka olwaleero akyasaddaaka nga basajja bakulu era olwaleero ne bwolaba meseji y'emitwalo 2 wano ku simu ogyewuunya ng'agisaddaasi abo Allah babeera alonze oyinza okumwewuunya ekiro ky'olunaku lwewe emitwalo 2 naye abasajja abakulu abayimiriranga naga nti erettaka lyange abamu bakyalirwanira naga nti ewakufu yange njiriseewo yiika 5 nga tuwaddeyo Allah yabakolera binene balesa amataka nosanga eryo lyeyagaba Allah amuddizaawo amataka amalala nga 2 olwaki nti awaddeyo ki awaddeyo ate nnyo naye olwaleero abantu yejjako neyejjako 2,000 naga nti balime gamba nti siwaddeyo nawaayo 2,000 Allah nakubisaawo emirundi 10 nakomyayo emitwalo 3 olwaleero abawaayo emitwalo 3 Allah nakubisaamu nakomyawo 3 eyerevu abawaddeyo abo Allah bwe tunaayiga okuwaayo ne tuta ebintu Allah subhanahu wa ta'ala nga bwakola ki nga bwe tuwaayo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutuddiza mukkirize tugendeko mu kunywako olwendo lw'amazzi mukuumulako akatono tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekisembayo tugaa nti tovaako naye nga gweomulabi sigala ng'oweereza katugende mukuumulako tusokomewo tusome ku meseji zammwe buli awaddeyo akantu
محصي يا الله المبدي singa manya gegamu gwene family ogokozesa okwetangira ono mubbi asinga bazoganya buli kimu kugana makufulu genina ne maguja yange ng'omubbi ayitirawa sai gwene family omusiba muzunga mutwere kumpi buli mwezi naye waliwo n'omubbi w'omutawaana gwe mutanakwetangira. Malaria mubbi tomukkiriza kunyaga wamu n'abaagalwa bo. Mutangire ng'osula mu katimba k'ensiri. Abakyala ab'embuto mugendenga mu antenatal care era mufune eddagala lya fansida libayambe n'abaana bammwe abatannazaalibwa okwetangira omusujja guno ogwa malaria. This message is brought to you by YPA Goats Farming Project bakuguliddewo olujjo olw'okugaggawala okuyita mu kulunda embuzi. Balina embuzi ez'olulyo nga zikula mu myezi 6 n'ofuna amagoba. Bakusomesa n'ofuna amagezi ag'ekikugu ku kutandikawo faamu y'embuzi n'ennunda ey'omulembe, kw'ogatta endiisa n'enzijanjaba. Balina ensigo z'omuddo omulungi ogukuza embuzi amangu. Gw'alina ekirooto ky'okulunda embuzi jangu mu YPA tukutaasa okufiirwa. Tusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa e Rubaga okulira n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA Building oba Nansana Naluvule. Tukubireko ku noti 7 noti 3 noti 34 oba noti 774 313 551 ye YPA Goats Farming Project. YPA Salaamu egabudde oli munna bizinesi oba olina ekitongole ekiwa obuweereza obw'enjawulo nga weetaaga kimanyike mu buli maka mu ggwanga lyonna. Salaamu TV ekuleetedde enteekateeka ya Salaamu egabudde. Guno gwe mukisa gw'ofunye by'otunda ne by'okola birangibwe ku TV yaffe Nganzi wamu n'emikutu gyaffe emigatta abantu gyonna. Weegatte ku bukadde n'obukadde bw'abalabi baffe okwetooloola Uganda yonna era bizinesi yo yeeyongera okumanyika nga bw'onyumirwa emiwendo egisaliddwako osobola okuganyulwa okwannamaddala mu kulangako. Tosobwa omukisa Ssemakisa guno ogukuweereddwa. Okumanya ebisingawo tukubireko leero ku 070 54 76 09 oba 0783 27 21 34. Salaamu egabudde ku Salaamu TV olutimbero olw'emirembe. Experience the ultimate in bathing luxury with Lanzo Luxury Bathing Soap. Choose from a variety of refreshing types, including menthol, antibacterial, ice cool, blueberry, coconut, and raspberry. Each one promises an upper-world refreshing feel that redefines your experience with bathing. Lanzo Luxury Bathing Soap, the ultimate refreshing feel. Distributed by Chopper General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikoba, Kampala. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets nearby. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Taso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. They've made our colors shine in the Olympics. From Cheptegei to Chemtai. Now as they head to the Olympic Games, Paris 2024, join Plascon, wear your black, yellow and red and support Team Uganda. Tuakemu Olympics. Plascon, proud sponsor of the Uganda Olympics team. Plascon, color your world. محصي يا الله المبدي
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omulabi waffe wa Salam Television tukwebaza nnyo nyini ddala okubeera nga weekumidde ku mayingo gaffe amalungi okuva etandikidde paka essaawa zino. Tukomye mu kitundu kyaffe ekyokubiri okuba ntukuweereza naye nga twebaza mwenna abasindisa obubaka bwammwe, tubeebaliza nnyo nyini ddala. Nsaba Mungu subhanahu wa ta'ala abongere riziki ebataasa obava mu nsawo, ate ensawo ey'omumaaso ebeere nga mulimu ku riziki, n'ensawo eyo eyaddyo nga mulimu, n'eyakkono nga mulimu, ne abasajja ku emisawo ey'emabega nga mulimu, wansi w'ekitanda nga mulimu, ku mobile money nga mulimu, wonna buli wootuula mu mmotoka nga mulimu. Allah subhanahu wa ta'ala, ekyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abantu abakwata mu riziki ne bawaayo, Allah bakumire ebyenfuna byammwe. N'olwekyo kkiriza nsome message z'abantu. Bw'olaba nga zikusomye wallahi kakasa nti seekase ekimwanyi seekubidde side, mba sinnalaba bulabi erinnya lyo, naye buli gwendabye erinnya lye wano engenda kubeera nga ndisoma. Olwaliro kkiriza ntandike ne Rukiya Kyambadde atuuse, Sumaya Nakimera naye atuuse, olidde Saidi Kamara atuuse, Abdul Segajja naye atuuse n'omutwalo gwe gumu ogwa siringi. Zubeda bonna baana Zubeda ne 13 eza Uganda. Sharifu bonna baana ne 12. Sharifu bonna baana ne Zubeda bonna baana, mulabika muli ba Luganda. Oli wa 13 omusajja omukyala alese 13 ate gwe n'olete 12. Kati wetereze awobeere ng'omusajja omukyala omusinga kokko. Munira Sulaimani naye atuuse. Shabani Wandera naye azze n'omutwalo. Ababu omutwalo we bakyakulembedde. Maimuna n'afuka naye najja n'omutwalo naye mwana wa buwala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akuwe riziki. Omanye emmotoka z'abakyala kati kukuboza eziyitirira olw'okuwaayo akantu. Nsaba Allah akuwa akantu. Saidi Namugenyi n'atuuka n'olukumi. Zamu Nakayenga n'olukumi. Jamila Kalungi 12. Muzaffaru Lubanga 12. Hasfa n'abawanuka 12. Ne wajja Ayubu Kyazze najja n'emitwalo 2 egya Uganda, yakyakulembedde olwokano olunaku olwaliro. Ayubu Kyazze Hasfa n'abawanuka nawe nkulengedde otuuse. Ayubu Kyazze nsaba Mungu subhanahu wa ta'ala akutaasa ab'ebiiso, akutaasa ab'ensaalwa. Ayubu Kyazze akutaasa abatayagaliza, akutaasa ab'efitina. Mungu subhanahu wa ta'ala akuwe riziki. Bw'ebeera mugulu Allah agikusizeke, bw'eba riziki eri wala Allah agikusembereze. Ayubu Kyazze riziki yo bw'eba ntonotono Allah agiyinjiwaze. Ayubu Kyazze riziki yo bw'ebeera mutaka Allah agifulumye. Ayubu Kyazze riziki yo bw'ebeera nga ebaddemu obwa haramu n'obulalala obulumiralumira Allah agifule halali. Ate nsaba Allah akusitule mu madaala, akusitule ku mulimu gw'okola, akusitule mu famire yo, akusitule mu kifo mwonna mw'obeera, akusitule akutwaleko e Makka ne Madina. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Omanyi oli buli lwajjanga munene oteekwa omutwala nga munene. Oli bw'asituka nga Ayubu Kyazze najjanga munene, embeera oteekwa kumutwala nga musajja muki, nga musajja munene. Mubaamu abasajja ababedde yaboogerako kubanga tawaddeyo nga balala, naye olina kumujira. Eyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize edduwa gye tumulombedde, ate n'aba nga afunye omukisa. Omanyi n'okubanga bakulombera edduwa nga waliwo abagamba amiina, kuba kuno kusala ku mpewo TV y'Obusiraamu ate n'ofuna omukisa ne babawo agambye amiina mubakkiriza. Omanyi amiina ye eyinza obutakuyisaawo, naye Allah nga bakkiriza abalala be bakusabira. Oba oliawo bano abalaba TV bagenda okulya n'emmere salaamu gye n'abeegabye, ddaba bwagamba amiina. Seeka ne malayika ne zimiinisa. Okuwaayo okuyita kwa kuba abantu bano ne bafuna akasajja nga tukusabidde, zo malayika zimiinisa ne zigamba amiina wamma Allah akkiriza amiina. N'olwekyo ekyo tukiyita kyakuzanya. Atayagala malayika emusabire ali luddawa. N'olwekyo Hajjara Kirabira ono Hajjara Kirabira alabika muwala wa mukwano gwange Allah yamujjulula Musa Kirabira ekamokyawo. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Oyo abaana abo bamanyi nali muwalimu wa kitaabwe ayinza okubanga okujja kwe wano azirwa oda naga nti yali muwalimu wa taata n'abanga atuusizza ensonga. Zamu Nakitende
abakyala bonna abazze wali bali mu line ya mutwalo bulijjo abakyala omusajja yakyakulembedde akulembedde n'ebiri bano bonna abakyala bakulembedde na mutwalo awe batu bakyatambudde naye nga kkiriza omwana w'obuwala mbeere nga mutumirako ku mayengo gafe ngambye nti kwendi nnyo bamuyita Saala Nalwadda kana kabuwala kakolawo mu kibuga ttaala ly'e Kampala agambye nti kwendi nnyo nnyini ddala mu mbeera y'emu akantu erinnya Saala sinnakulaba wano mu bagira Saala ettaala ly'e Kampala weetereza akantu okakwatemu okasaddaaka ekiro ky'olunaku njala nsoma erinnya lyo nga liyita eno mu underground mu bawasaddaase mu mbeera y'emu kkiriza omwana obuwala ayitibwa Hajara Anabu wali ku saidi ez'entebe naye oyo ku TV naye oyo simanyi Hajara Anabu oyo naye ku bigambo bye birala ebibye birala seka kkiriza mutume ayina enkola kkiriza mutume ayita message ayita eno underground n'ayita ne waggulu abawali n'abata n'ayita n'eno wansi n'abanga n'abasalamu nabo Hajara omulango guwulidde kusaba message kwali essaawa zino alaba okuva wali esaidi ez'entebe n'olwekyo mukkirize Moses Pande naye atuuse banaye bw'owulira nga sikusomye kakasa nti sigwiridde saidi wabula emessage yo mbeera sigirabye n'olwekyo wetugendedde mu kuwumulako nga tulaba lwaki tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala n'abanga okwanukula seka tubadde ku kigambo kya sunna nti sunna z'omubaka tuzisudde Allah n'agaana okukola ki bwe tusudde sunna z'omubaka ne tukola byaffe ne tumanya nti gyali omwa mumanyi mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye okukola ne tuba nga tetukoze bye yakolanga Allah n'abanga atutadde ne tubanga embeera ebyenfuna olunaku olwaleero eyo nayo nsonga seko kwekwata ku nkola y'omubaka kyekimu lwaki Allah agenda kukwanukula Allah byagenda okwanukula buli yekwata ku nkola ya mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati ogula mukwano gwa Allah seka ze musalira akira ku machani ngada Allah wasallallahu n'omusalira naye olina okugattako ekyokuba nti okola otya si saddaka olina okugattako muzimu ku nkola za mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwalimu okuta akantu seka nina ekirevu era abantu baga nti oli yagabanga n'abanga kibuyaga seka nina ekirevu nina empale tekimala ebyo byonna olina kugattako kugoberera nkola za mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi era mu sunna era ze tulina okugumiza abantu bagambe nti abange tukomeewo ku nkondo mwemuli esunna y'okuwaayo era tojja giwulira nnyo naye ezimu ku sunna za mukama waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwalimu okuwaayo ati yagabanga n'abanga nga tatidde kinaddirira mu kuwaayo okwe era waliwo hadithi endala emanyikiddwa ennyo mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanti ahabbu nasi ila Allahi anfa'uhum alaga empisa ze n'okuwaayo asinga obulungi mu bantu asinga obuganzi asinga ka cream fenna tuli ba Allah naye ka cream abantu Allah basinga okwagala mu ffe anfa'uhum era be bawaayo kyenkana ate ogenda kuleeta ani anfa'uhum be bantu nga balina emigaso onoobeera n'emigaso nga towaayo nga toyina kantu tokata wa ahabbu al-amali naga nti emirimu gyonna mugikole gyonna mirungi naye wa ahabbu mulimu Allah emirimu gyayagala ka kirimu k'emirimu nagamba nti sorolo ntudekhiluhu ala qalbi muslimi nanti kwe kubanga olunaku olwaleero onyiga star 185 n'onyiga star okuleeta essanyu mu kifuba ky'abasiraamu Salamu charity ekola omulimu waliwo essaawa zino atudde wallahi ffe tutwala ebintu bino ne tusanga abantu naye wallahi n'osanga omuntu Sheikh Walid naga nti Allah
nojere mujja n'akataasa mubadde tebasuubira ndi ne salaamu kyali teyinza okuyitayo ne mujja mutomera omuntu ng'ali awo obudde bubadde butambudde wallahi naga nti mmwe mbasabire edduwaaki nga kemumuwadde katono ninga wallahi mu maaso gammwe katono nnyo ne inda Allahi azimun nga wallahi maaso ga Allah kinene. Omuwuliza ebigambo tubiwulira. Waliwo omuzikiti ogumu gwe nali mu kisiibo okumanya abantu bwe tubeera wano tuyinza obutamanya buzito bwa kino nti okuwaayo omuntu n'abanga seeko omusajja ne baleeta baali basemberedde okwaziina ne batandika okuleeta muzikiti gwa corporate ne batandika okuleeta ensiniya za atamur entende ne wallahi wavaayo omusajja nga tebannawummuza lusiniya lwa ntende nga tebannaluwummuza ku ttaka kutuula nga terunatuula wallahi n'atunuulira entende ng'agitunulira obanga goludi kakati gw'olwaliwo w'ekibuga gwe goludi gw'ogyolabamu ensonga ne luba terunnawummula omusajja n'agenda agaziya ekibatu ekyaddyo n'alukubamu bw'ati buli omu n'amwewuunya abamu ne batandika okuseka abaali balonda emwemu ate tebannalonda baali tebannaluwummuza kuba kati bakoporeti bo balinze luwummule batooleko ye bwe yalulaba bwati n'agamba yalabanga goludi gwewekibugayazinza n'okuggwawo n'agaziya ekibatu n'agenda ba mu lusiniya bwati baba bakyamwewuunya nga abamu bakyaseka n'ogwa kkono n'aguleeta nagwo n'agugaziya bwati n'agenda ba mu lusiniya Allah nabaga nti bajjama museke kitono nandi zino zentadde eno zange ate zino ntwalirako hajjati wange eka oyo bwabanga ali bwatula omukyeri nawuliranga basoma tamuru basoma irimu ya tamuru banayi mwali siwulukidde ku ntende naga nti bwe mpulidde ngeno mu kibuga gyebiri chansi ya leero naga nti chansi ya leero bw'otakozesa leero ne weefuula corporate bw'otakozesa lwa leero naga nti mundeke abasajja ne wabaawo omuvubuka yalina ku imaani n'abuuza nti abange entende yo yammeka ye n'abuuza awo yali atunda entende wabweru w'omuzikiti n'aga nti ezo zotadde mu nsawo zitwale n'amugulirayo ebipaketi ng'ebi n'amugaa nti naawe tutadde genda eka naye omusajja yamutunuulya n'aga nti ya rabbi yatunulya omuvubuka n'aga nti gwe nkusabire ki ntende wallahi ntende nawe gwe nkusabire ki Allah musabira naye nga wallahi anoonya kyakusabira nze sekimwanya olwayo pozi okwebuuza kyenkusabira pozi ng'ompadde formatic kuba bw'oleeta vitizi era nyinza obuteebuuza kyenkusabira bw'oleeta vitizi nyinza nange obuteewunya kyenkusabira nkusabira ki ng'olese vitizi oyinza bw'oleeta formatic awo nyinza okugiraagira mwezi awo oba owuliddemu awo mba mpuliddemu seko owulira ki bwebanga formatic owuliddemu tukiraba era abantu abagira abawalimu ne baga nti abawalimu abavuma abawalimu ne baga nti abawalimu bapiraawo abawalimu bamukyere abo batukolamu bubi kubanga abawalimu abamu ate awo tetukyaliwo oluusi ompita ne ku mukolo gwo nembanga nga nemmere sigirina mbwetaavu abantu bavuma bannaabwe ku nsonga ezo ako kayitidde obuyitizi owulidde kimpisa si bulungi n'olwekyo omusajja aga nti nkusabire ki anoonya kyamusabira lwaki ntende nesuululu neryo essanyu lyamutadde mu kifuba ekyo allahu subhanahu wa era mulaba abantu kugaggawala nga yateeka saddaaka entuufu ejuzi twali mu gundi eyo mu ggulu nga tuguddewo gundi eyo kaluma luddawo eyo abasajja bali mbusiisira naye abasajja ne banoonya saddaaka we bagiteeka naga nti kaŋŋende nzimba omuzikiti mambuka wallahi twatuuka sawa zaali 8 nga nejjuma mmwe temumanyi bantu ba Mungu subhanahu wa ta'ala temumanyi kubaza Allah n'abata wallahi omusajja n'ateeka saddaaka ye mu kifo ekituufu tugenda okuyingira eggulu twayingira leeti baatulinda ne balowooza tugenda kusaala nab'ejjuma ne bagiyisa mu 6 tebatulaba ne bagiyisa mu 7 tebatulaba 7 kitundu ne bagamba katibu ntandika ejjuma naye abanene abazimbye omuzikiti bajja ojja kugumiikiriza oba bazze ku ssaawa 9 gwetunga kutuba ng'emala essaawa nga 4 we bajjira bateekwa ogisanga era twamutaasaawo abayingira mu ssaawa ey'omunaana nga tutuuka naawo n'abeera ng'akendeeza ebigambo naye twamusanga n'amatu gatuuyanye
nga bwatyo bwafaanana. Yali imaamu. Yali imaamu naye ssebo ng'agiza omanye essaawa eya kutuba. Naye abasajja tugenda okugira tuti emmotoka ekyami. Simanyi muwalimu waabwe na ngeri gye yababalira ng'ekutuba bagirese. Basooka ne bafuluma. Balinze emmotoka zijja. Seka bafuluma mu jju. Bajje bali. Ityenningo ne bagirawo ityenningo ne bakuba engalo ne batwaniza okuva mu Kastensen paka luddawa. Mpaka ku muzikiti. Ng'essanyu lye balina. Nga bazira. Essanyu lye balina. Mutume Muhammad sallallahu alaihi agambe nti sururun essanyu tudkhiluhu ala qalbi muslim okulingiza mu kifuba ky'abasiraamu. Naam. Twagenda n'omugagga n'atuula nga byonna bye boogera bamusiimye tabiwulira. Seka nenga boogezi bakulaga nti boogera nakulaga nti asiimye omugagga asiimye era omulaba ni bw'aba yogedde. Ekyo Allah kyayagala. Innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Eri abantu Allah balina nga bw'aba akutte mu kantu agamba ati innama nut'imukum liwajhi llah, okubaliisa mbaliisa, okuwaayo akantu nkawaddeyo naye sikawaddeyo lwa bigambo bye basomye, siba wali mu kwogera n'eri wajhi llah, noonya okusimibwa kwa Mukama Katonda. La nuridu minkum sina mmwe kyembagaza jazaan temwina mpeera yange wala shukura ne bekuba kuneebaza sibyagala munneebaza nfunamu ki Allah. Abo Allah balina. Abo Allah balina. Innama nut'imukum abagamba ati affe tubaliisiza abange tubambaza nebyo natubikoze liwajhi llah tununye okusimisa Mukama waffe Mungu subhanahu wa ta'ala. Abo Allah n'atabawa. Sigamba ati ebigambo bya seeka. Si bigambo bya seeka nedda kakati ng'olwali wano ku salaamu. Era bwe tubeera kuno salaamu era musiimye nnyo salaamu. Kubanga emizikiti gye tubaamu oluusi oli awaayo emitwalo 10 kubanga ati olabayira emitwalo 10 wano osengejjera Mungu n'oganya nti bano bakwano ba Mungu subhanahu wa ta'ala oba si babe. Kubanga lwaki wano bajja mpola ate olaba emitwalo 10 ng'ate emizikiti gibaayo nti wali muzikiti aba alabika bamulaba. Wali muzikiti baba bamulaba niba nti oyo Haji Gundi salaamu ezali obutasoma linnya lye. Nti oyo Haji Gundi naye omulala naga nti nyinzo luli nawaayo ne batansoma sijja kukola ki. Seeka okuwaayo okwo ndabanga nako yegidde. Tokiraba wadde tebakola naye atya Allah. Anti wano kyeŋŋambye nti salaamu erina omuwaati omunene. Erina omuwaati omunene lwaki? Nti wano Allah yakulaba. Okutta essimu yo oli mu kisenge. Bino ebigambo bye twogera temuli tukuyambako buyambi. Okutegeeza nga tukujjukiza nti oya Allah mwebaze. Ku nkuyanja y'abantu nga akuwadde essimu omanyi n'okuba n'akasimu nakyo kyengera. Allah nakuwa akasimu ate n'atakoma ku ssimu n'oba ng'olinako akantu n'otamusiima nako Allah nakyo kinene. Naye Allah otudde mu ddiiro mulimu waliwo abaana ab'obuwala ng'ennaku zino empewo ebakalakata kyere naye wallahi ali mu nnyumba yekka tewali amulaba naye n'akwata essimu n'aga nti nedda Mungu subhanahu wa ta'ala 5 gigende ku salaamu 5 gigende oyo omugamba ki? Ali wakati we ne Allah bamusomye tebamusomye la nuridu minkum musirina kyembagaza jaza animpera wala shukura munebaze nfune mu kitemuli nagamba ati Allah akuwadde emitwalo 5 Allah lwaki tamuwa n'olwekyo mu kusoma irimu wano Moses Pande atuuse Suriyati nsimbe 13 atuuse Sala naluwadda ngo Moses simu ono tala li Kampala ono tala li Kampala Sala tabanga akoze ekigambo. Ono Sala naluwadde ono tala li Kampala ono Sala ono tala li Kampala. Ono ku salaamu eno ayiseeyo n'emitwalo 2 kitundu. Allah tamenyeeyo gundi oli. Omusajja tamenyeeyo. Ate ettala li Kampala mwenkanya tayinza kugireeto n'ayita ku salaamu ate omuwalimu n'atayita nakwanze mujjukiza okuwaayo. Omuntu akujjukiza atugaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata ilaykum ma'ruf omuntu yenna akwagaliza obulungi fakafi musime era ojja mulabanga nina ayiseeyo kati Allah okubanga akuwadde jamaa etala kadi omwana ngoyo nabanga kusimu asuzaako emitwalo 2 10 okiyita kyakuzannya mitono n'olwekyo tumwebaza Mungu sana era olwaliro si yakulembedde olowooza olwaliro yakulembedde olwokano omusajja abadde akulembedde abadde n'emitwalo 2 bamuyita Ayubu Kyazze. Abasajja abali ku salaamu tuleke kulimba bandi. Abdul Banga azze n'omutwalo gumu ogwa Uganda. Allah musime. Atusaba Mungu subhanahu wa ta'ala musime. Sauda Nancha naye atuuse
ne15 eza Uganda. Allah msime message nja kuba nyongero zisoma bo ulyanga sikusomeka kasanti akantu tekannakola ki tekannatuuka naye nga mbajjukiza nti olwokutaano insha Allah olwokutaano nze kennyini kamwakwogera Sheikh Shakibu Sekimwanyi twawanise dda abali ku US Mall ekyanja mikwano gyange bambi mbasaba mujje kibuga ky'abalodi ekyanja kibuga kya sina gwe nalabye avudde kyanja kiki kyanja tebataddeeko manya naye bayinza okubeera salamu teri kyanja waliwo Haji Jamiru ekyanja Haji Jamiru ekyanja dene liwanvu bweri obulaba alabika Jamiru message sinagiraba Jamiru ali kyanja owulidde wali omwana mukwano gwange bamuyita subhanallah bamuyita Adija Kigozi naye ali kyanja Adija ayinza okubeera nga kwali ku Salamu television ekiro seka abantu ngabo obanga ojja kumpewo obasaamu akasimu media kwali babeerako ekike kyanja sinza kwogera ku kyanja awo nesta mwalimu akogeddeko kumpewo n'olwekyo ekyanja insha Allah nja kusaza ku US Mall olunaku olwokutaano insha Allah sinza kwogerera kyanja nesta yogera ku Haji Umar Katongole omugago omuto Haji Umar Katongole naye akantu akalina era alabika taliiko Haji Katongole bwaba kwali ayinza okubeera nga kunajja kusaaka akantu insha Allah ayinza okubeera nga akyankalanya embeera nabanga asiimye tusaba Mungu Subhanahu wa Ta'ala akirize abonna abawaayo tugenda kumaliza na dua Sheikh Walid teka dua ogenda kubeera ngo giromba eri abantu bonna abakutte mu kantu so nga tunatera okunzika programu ya feuna ku lwalero nabbi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti wala an amshi ma'a akhi muslim fi hajatihi ahabu ilayya min an a'takifa fil masjid shahran yaganti ye kigambo kuyamba omuntu okumanya kyagenda wala bannaffe ffe tetumanyi njala bweruma abamu Allah yagitulumyako naye olw'embeera Allah bw'akyusiza muhawilul ahwal ne tubanga twerabidde n'embeera nti naliko obubi seko omusajja omu yagee nti akiide eyo ga nti tuvudde wala ayo nkulu nnyo yagee nti ayo si tawhidi ekyo kikulu nnyo ate bw'otajjukira gy'ova oyinza okulaba gy'olaga kituufu oteekwa okumanya gy'ova n'olyoka olaba gy'olaga n'osiima Allah yakoledde ate era olaba era mu Qur'ani Mungu gundi nyingi nnyo chapters nyingi verses nyingi nga Allah era yennyini yatujjukiza alaga obuvu omuntu gy'aviira ddala min nutofa n'aviira ddala ku nutofa eyo n'aviira ddala Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam avudde mazzi lwaki agaana okusaddaaka leero ng'ayina aka era mutume n'atujjukiza nti yujima'u subhanallah wali hadithi ilmu 40 an-Nawawi yujima'u khalqu fi batni ummi 40 yawman nutfa mutume ng'atujjukiza ti omuntu abeera mu lubuto lwa nnyina ennaku ana summa ennaku ana ثم يكون علقة مثل ذلك ثم نطفة ثم مضغة مثل ذلك zonna nnaku anaana nezibeera 10 ameka fayunfakhu fihi ruhu bamutaddemu era nnaku 10 ameka 12 akujjukiza omuntu gyakola ki emyezi 4 kadi ekyokujjukiza omuntu Mungu Subhanahu wa Ta'ala gyabeera gyo omuntu kikulu naye nga tukujjukiza gwe mukwana tulaba nti wa Airtel ayagala okuba nti asiima Allah n'okuwaayo akantu nyiga 185 nyige star otekemu 9 star abajja kubuza merchant code onyigana mu 3 na mu 2 9 onyige 9 wa MTN ojja kunyiga star 165 star 3 onyige bajja kubuzeera nawe merchant code onyige 3 5 5 tekemu mwende gwe sente gwe yagala okubeera ngo saddakira Allah tujja kubanga tugufuna wano insha Allah tabaraka wa taala. Sheikh Walid Khalid Abbas semakula obudde bugenze kusaba olombe edduwa eri abantu bonna abawadde ekiro kyonna ko lwalero. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Fatiha. Amina. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته آمين. ولا هما إلا فرجته آمين. ولا دينا إلا قضيته آمين. ولا مريضا إلا شفيته آمين. ولا فقيرا إلا أغنيته آمين. ولا موتا إلا رحمته آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا آمين. إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك آمين. واغننا بفضلك عمن سواك آمين. اللهم ربنا يسر لنا في أمور كلنا آمين. واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا آمين. ورزقا طيبا. طيبا آمين. وعملا متقبلا. متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار. آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين. tugenda kubeera nga tukumala olunaku olwaleero tusinkane nja kuba kulabika ku mpewo era insha allah olunaku olwokuna olunaku lwange idhini tabaraka wataala nsaba mungu subhanahu wataala atuwe obulamu atuuseeyo ku lunaku olwokuna tubebaza mwenna abawaddeyo mwebaza okubeera nga mulaba okuva yotandikidde paka yotusembedde okuba ntumaliza programu y'olunaku olwaleero mbeera sheikh shakibu sekimwanyi omulangirayo bukoto mbadde ne sheikh walidi khalid abbas semakula sekimwanyi nsaba mungu subhanahu wataala abakuume abawe obulamu obulungi abawe akantu mu nsawo abawe eddembe mu nsi muno abataasa bebisa abataasa b'ensalo abataasa batayagaliza mukkirize tukome wano olunaku olwaleero assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا الله